Sitaani si wa black. Si wa black. Ng'ojje kugamba nti lwakuba ye wakizikiza nsonga lwaki bamukuba mu black thing. So si ye kala ye. Si ye kala ye. Musota just wali aba enentiisa nyingi gy'aba ayagala kuleeta mu bulamu bwo. Musumba nga tetunayongera opozinga. Ebimu ku bintu ebyatondebwa Katonda ku lubereberye omusota gwalimu. Ku lubereberye walaba nga n'atonda omusota nga twakatuukawo mu kifo ekyo kye tugenda. Before omuntu osobola okuba ng'otambula ng'okkiriza mu Katonda naye ng'emmeeme eyo mpambe eri. Yes. Era ng'oli mulamu. Ate ng'oli muweereza. Era ng'oli w'amaanyi. Yes. Ng'era oweereza mu Katonda. Yes. Ng'oli muwambe emmeeme eyo nga mpambe. Naye ekirungi kyakyo nti oba tugenda mu kuzikirira. Kati gwe mwe mutuuka bwe muti ne weeraba. N'otegeera nti nze oyo. Yenze nga neeraba nga wendi nze Pastor Edward neeraba wali ku muti nga nsibiddwa. Watwala eddala okubuuza lwaki kyali bwe kityo. Eri spiritual oba otegedde nti eri meme yange. Era n'omanya ensonga lwaki eri awo. Yes. Mu kumanya wano even communication zibaawo. Bano bantu boboze nabo baba bakulaga ekituufu ekihappeninga. Okitegeera. Kati bwe natuuka mu kutuuka kwange Michael nanzigirayo ekiso ako kalinga akaso akatono yakajja side yeno nakankwasa. We yakinkwasa nekikola ki nekiwanvuwa ekigejja nekigejja ne bangamba ogenda kwerwanako. Bo ne basigala wali nze nenkwata ekyambe genda kutula ki enjegere. Kati mba nsembera nga ngenda kutula enjegere ezo zitemako. Mama wavaayo omusota guliko emitwe 7 nga gwa red. Olira munene weguti bwe ngamba munene njogera kuki kintu ekinene nga gwa red. Yesu nangamba nti oyo no sitaani bwatyo bwafaanana. Waliwo levels. Kati gwe side yo oyinza okuba ng'oli mu kulwanyisa buno bulukwata buzimuzimu buno obuzukulu bwa sitaani. Oyina bwolwanyisa okitegeera kubanga naawe oyina ebintu byoyagala naye ng'olaba ogezaako kitomera naye nga kyagaana. Nze nno nali mmanyi buli kyenjagala Katonda yakirina. Nali ndowooza ssebo nkubulire omusajja mubbi basobola okubinyagira n'ayijakinga wakati awo mu transit. Ne Yesu yennyini yakyogerako mu Yokaana 10:10. Mubbi yajja kubba kutta n'okola ki n'okuzikiriza. Kati wano Yesu yennyini ng'agamba teriyo omuntu asobola kuyingira mu nnyumba ey'omuntu w'amaanyi n'onyagayo ebintu nga toli w'amaanyi. Export TV to the world. Ako kowuliddeko kituuza tulakalira tukusosooterere okuva ku ntandikwa paka we tugenda okuleka olunaku olwaleero. Kyenkwagaza ki bweba bikola sensi mu matuugo kitegeezyo n'omulala agenda obyagala bisheyalinga obimuwe. Ate bw'oba byaliyo bikoze sensi kitegeeza bikyaliyo bingi ebikola ki sensi. Subscribe tuula ku nsulo, ensulo y'okumanya n'okutegeera, ensulo y'okusanyuka n'okunyiiga kozi nsoyogera kubaako gwe kisanyusiza ne gwe kinyiza kansembere. Yes, nze omwana Soda Dani akutte kamera expo kwe tuli Ubuntu Lugala Masana hotel eno ye ebyayo mubigimanyi anything concerning hotel bo babirina dukambulyo. Kati Alpha Media Production coverage eya videos n'okuba ebifaananyi photoshoots eza buli kika ba contacting number zibirawo wansi ate ze zimu neza Export TV. Ndowooza for now bulango kabukomaawo wetulaga wali sensitive nnyo. Before that Musumba oli otya? Jendi Yesu yeebazibwe. Amiina agulumisibwe Mukama. Kasana katuuseeyo. Timu Matayo yankubye. Ezo nze sibirimu nzo gwagwa kujjula
Okay, tudeyo. Nsosootola nojjula. Abali ne bagamba emmere yo gye wafumbye erimu omunnyu. Mwana yangambye agenda kunkuba punch. Bamuwulidde. Abantu baagala bagambira ku bantu baabwe. Kakati ffe tetutya batuyita ba die hard. Ate nga mbadde saagala tofike tujje ku mulamwa gwa topiki yaffe. Kale yandinyumiddwa ebyoleese ayagala nnyo oli ayinza okugamba tolina byamagezi byogenda tugamba. Jjukira abantu yebazibwe. Amanya gange nze Pastor Edward Ngisa. Mwebale kwekumira ku expo. Bannaye tulina crusade tusigaza 16 days. Yaddi 16 days esigadde mwezi guno. Kitegeeza mwabirimu? No, tugenda 19. 19 etandika 20th. Mulumba jukira wala Buyende. So you need to driving up 9 hours. Ate zinzo osukka mu kisinzira woyise bya Uganda bitabula. Yes, so tugenda okuva Myoyo abantu batulinze okenda mu crusade. Tulina program egula ebyuma nkimanyi Mukama akuwadde ssente nja kusigala nga ndanga nga spiritual purpose team y'omwaka mulamba osobola okuwaayo n'ogamba nje kusasulanga mutwalo wekiti ku kyuma wekiti. Ekirala tulina charity bwe tugendeyo mu byalo tusanga family ezibonaabona nga tezina sabuni tezina sukali tebalina ngoye ziba zayulika dda. Ugana nosanga omukyala bambi ali bubi ne kawale komunda tekuli kwegamba abantu nga bali mu mbeera mbi. So nga ategwe Mukama akuwadde case sanduko z'engoye ezimuto zambala. Osobola zidonatinga zigende for charity. Oboso agamba kanguleyo ndiboota naye bapasita bagendawa ku mukyalo bawe abantu. Enjiri yadda mu kwagala yava mu kunenya tiisa ya kati ulwaga umusiramu okwagala kyangu nnyo okujja ku crusade n'alokoka ate n'okulokoka n'okumusabira obawo love awona mangu abana okukkiriza n'okwagala mulimu. Yes, love oba oyo gimutaddemu. Waliwo abalokoka nga tuli mu kugaba ebintu. Osobola kugulayo box ya sabuni, osobola kugulayo sukali, osobola kugulayo munyo, osobola kugulayo ekintu kyonna ne tugenda nakyo mu injiri. Mukama abampeera omukisa mwebale nnyo mbaagala nnyo maama wange maama omulungi nkwebaza nnyo webale kunjagala. Maama kigo webaza kuzaala. Maama omulungi era maama omuto wa maama oli maama owulira nga ngambe maama yeyanzaala oyo yaba oli yanzaala maama omulungi yemanyi oli kabiite oli toli mu Uganda sijja kwogera yansi kubanga saagala bantu bano bakoleki bakusabire saalambi webale kunjagala ne basista bange abali bweru mwebale nnyo kunjagala bagambe banjagaleko. Mama Belinda omumanyi mwebale kunjagala mwebale kuyimirira mwebale really okwagala Katonda Mukama abanjagalire. Waawo Musumba topic lero gy'ogambye twogereko olukiŋŋambye muli n'empulira okusagamba n'empulira mulengo omwoyo guli kuddunguda nga guli kukina nga guli mu kupaapaala guli kupaapaala bupaapaali nga amasanu gali kwenda kundabya tutabulwa sitaani abatusigira ekifaananyi batulaga ekintu ekisolo ekitiisa in black color kale representing a sitaani eddugavu sitaani omutuufu afaanana atya kalira tula Musumba asosotolo lya kazinda byalokako. Mukama yebazibwe bino mbyogera kubanga nze mba nabiraba oluusi mba nabirabye kitegeera sitaani wamulabako kino kyo physically naye mbadde njasaga atandikira wali wenyini oba oyagadde ntandikirawo wenyini soke tandikira wola abantu tuyinza otegeera tambulira ku chapter tugenda tambulira kunze kyenalaba then ne Bible kyemwogerako. Mukama yebazibwe sitaani
we nali mu ggulu. Sitaani wamulabira mu ggulu? No. Nali kubanga nali mu phases. Kati bwe nali mu ggulu twavaayo ne Yesu ne Michael malayika. Mikaire mu Lunyaayi mu Luganda. Nze nali ntambulira ku makati. Ne tukka twakka ne tugenda ne tulambula kyembagamba twagenda saidi za Magombe, twagenda mu kuzimu mu kizikiza, twagenda nga eyo jolaba Geyena gye bayita Geyena waliwo ekitundu nga kyo kibuga kyennyini. Musumba, if I'm describing Amagombe, omuntu munsobola omuga nti gali wansi wano wettaka ku nsi wano wansi Amagombe gali spiritual. Tosobola galaba nga bugamba nti kati here ngalaba. Era wansi under the world Magombe wansi wensi ewali Amagombe eyo wansi wensi. Spiritually, si physically, because ojja kusimya ensi ogende wansi waayo paka ku magima ng'onoonya Magombe tojja galaba. Ebyo magima naawe byaba science. Ani yabagamba nti magima beeyiya baba bali mu kweyiya. So kino kyembagamba biririyo biri spiritual. Era they are real in spiritual world. Yes, it's not physical. Chovolaba omuntu nga tali spiritual tojja bitegeera. Is there anything real nga tekirabwa? Yes, it's real nga kiri spiritual. Kujjako nga naawe oli spiritual osobola kola kiraba. Abantu abasamize nabo bali spiritual bagira ba misambo ajagogera najo because they are spiritual bogera na mayembe gaabwe kitegeera bali spiritual ku side eri kati ife abasumba Katonda be yalonda oba fa abantu abawereza Katonda be yalonda naffe tuli spiritual tulaba nsobola kolaba mwana soda nenkusabira lwakuba sometimes sira kolagulako kujja kunga pastor ndagulako nnyo. Anze ndagulako ate nze njaga nnyo omuntu nandagulira mu kamera nenkola ng'obujulizi abantu nebanga bakitegeera nti era waliwo abatera okundetera obubaka mugamba ninda ku expo kubanza obulamu bwange saaga nnyo living a private. Waliwo omuntu yabadde ayagala kutuwa obujulizi ku simu naye sinaako airtime. Bwe yawuliriza obujulizi bwange ng'agenda kufa teyafa. Yawuliriza obujulizi n'afuna obulamu. Mwe mulowooza wano tuba tuli mu kusaaga. N'afuna obulamu okuva olwo yali asigaza nnaku ntono afe. Kitegeera wali wano yakankubira over and over. Nangamba Musumba wantaasa okufa. N'alokoka n'anywera n'addamu n'awona ekirwadde ekyomwoyo kyali kikoze ekyo kimubalambirizi. So we tuba wano nganze mba serious ate mba sensitive bintu byenjogera Mukama yaba yabiŋambye. Number 2, so si babiri naye njogera ba expo wano kuyitira ku expo abantu abawuliriza obubaka bwange oli yali amaze ennaku nnyanga ataddaawo butwa agenda kubunywa nnaku nnyanga atafuluma nga talya kitegeera nga simu yazijjako naye ateekawo simu waati ku YouTube eggulu n'ateekawo bwe yamala n'awuliriza n'ayiwa obutwa n'abutwala mutooyi n'avaayo n'ajja wano n'anoonya namba yange n'ankubira. You understand? So we tuba wano tuba serious ate nga nze mbagamba wembeera wano mba ndi mu kuweereza mba siri mu kusaaga. Pulira. Yes. So otambulira wakati wa Yezu ne Mikairi pembeni. Yes. Muke Magombe. Twagenda Magombe bantwala mu bifo byanjawulo. Bwoba otambulawo it's just happening otuuse. Atekangirawo tosobola kinnyonnyola. There's communication akati mu spiritual realms teweetaaga motoka. Kibawo bubi. Yes, you just go. Era communication ebound kati tugenda mu kifo wekiti. They are going to okulambuza. Kati we twatuuka Magombe ekitundu kyali Magombe. Si Geyena seri gye mbagambe wali ebizimbe wali kibuga kya Sitaani nedda. Kati we twatuuka awo Magombe nasanga
meme yange nga yasibibwa ku muti nga ekigere kiriko enjegere naye enjegere zino zonna zimu zakutuka ne luno lwakola ki lwakutuka nga mwakatuukawo. Yes, nga twakatuukawo mu kifo ekyo kyetugenda. Before omuntu osobola okuba ng'otambula ng'okkiriza mu Katonda naye ng'emmeeme eyo mpambe eri. Yes, era ng'oli mulamu. Yeah, ate ng'oli muweereza. Era ng'oli w'amaanyi. Yes, ng'era oweereza mu Katonda. Yes, ng'oli muwambe emmeeme eyo nga mpambe. Naye ekirungi kyakyo nti oba tugenda mu kuzikirira. Kati gwe mwe mutuuka bwe muti ne weeraba n'otegeera nti nze oyo. Yenze nga neeraba nga wendi nze Pastor Edward neeraba wali ku muti nga nsibiddwa. Watwala eddala okubuuza lwaki kyali bwe kityo. Eri spiritual oba otegedde nti eri meme yange. Era n'omanya ensonga lwaki eri awo. Yes, mu kumanya wano even communication zibaawo. Bano bantu boboze nabo baba bakulaga ekituufu ekihappeninga. Okitegeera kati bwe natuuka mu kutuuka kwange Michael nanzigirayo ekiso ako kalinga akaso akatono yakajja saidi yeeno nakankwasa. We yakinkwasa nekikola ki nekiwanvuwa ekigejja nekigejja ne baŋŋamba ogenda kwerwanako. Bo ne basigala wali nze nenkwata ekyambe genda kutula ki enjegere. Kati mba nsembera nga ngenda kutula enjegere ezo zitemako. Mama wavaayo omusota guliko emitwe 7 nga gwa red. Olira munene weguti bwe ngamba munene njogera kuki kintu ekinene nga gwa red. Yesu nangamba nti oyo nno sitaani bwatyo bwafaanana. Sitaani afaanana bwatyo. Ekifaananyi kya sitaani ekyaddala ng'olese bino byagamba mbu sitaani asobola okwefuula musota gwa red. Ate gwine wano mitwe gino ginamu ebiwawaatiro. Biwawaatiro sigamba bino biringa bya dragon. Buli mitwe gyonna 7. Sitaani si wa black. Si wa black. Ng'ojje kugamba nti lwakuba ye wakizikiza nsonga lwaki bamukuba mu black thing. So si ye kala ye. Si ye kala ye. Musota just wali aba enentiisa nyingi gy'aba ayagala kuleeta mu bulamu bwo. Tusomba nga tetunayongerawo pozinga. Ebimu ku bintu ebyatondebwa Katonda ku lubereberye omusota gwalimu. Ku lubereberye walaba nga n'atonda omusota. Teyatonda ku musota. Olunyiriri we luli yatonda ebyewalula. Musota tegwalimu. Musota tegwalimu. Musota gutandikira wano ku lusuku lwa Eden. Kubanga omusota gwali gwe muyita musota yalina ebigere nga atambula. Deni ne bakasinga omusota. Kati musumba we muntu abulira awo ku lubereberye obutonzi obwo ne bagukasinga. Kozi nali manyi omusota bye bimu ku bitonde bya Katonda bye yatonda. Mukama n'agamba gwe musota ogenda kutambula nga weewalula obuto bwo wansi. The question ne jera endala era nga njagala ogiddemu nyamba. Twogera ku musota kubanga omusota guno gwenjogera waliwo emisota egiriwo. You understand? Then guno gwe twogera baguyita ogusota. Whereby the serpent. Serpent, a dragon. In fact, bamwita serpent, the dragon. Okitegeera kitwogerako kisukulumya emisota gy'oli mu kwogera. Lwakuba ye ahapeningamu bwe bamukasinga kuva mu ggulu. Bali bamukasinga that curse yamufuula kufuuka dragon ne serpent. Ekifaananyi ekya Lucifer ne bakimuggyako ne kimuvaako. It is a curse, kikolimo bwe yasuulibwa. Ekikolimo ng'agenda
Katonda Michael bwe yamukwata n'amufumita n'amuleeta Katonda waali mu maaso ng'agenda kumukasinga ne bamusuula. Yes, mu kumusuula curse Katonda ebigambo bye yayogera to curse him ebimugenderako ne bimufuula ekyo kidragon ekisota. Sitaani asuulibwa before Adam oba after the creation? No, before. Sitaani asuulibwa even Adam nga tannatuuka. Nze Katonda agenda otonda Adam nga Sitaani yasuulibwa. Yes. Kunsi agenda otonda Adam yasangawo Sitaani. Sitaani kwe kukemaani Adam. Eva si Adam. Okitegeera. So guno gusota guli behind ebintu byange be bawamba spiritually, like nga malaika ali mukuleta ebintu byange abamasaza ne bawamba baba batwala direct wa nanyinichi. Nali manyi okuwambibwa kw'ebintu by'omuntu bwa bunafu bwe. Yes, era buba bunafu sometimes. Buba bunafu naye kati oba spiritual, there's communication. Malaika ajja nga we yajjira Daniel namugamba munaye salayo bajiddamu dda. Malaika w'okuddizibwamu abamasaza abalangira aba Perusi bakoze eki bamukutte. Okitegeera. Yeah, so stand battle bwa enkola ye. Stand ono eno serpent erwanira meme yange nga nze ndi mwoyo eri nga meme jasibidde wali. Yesu n'angamba totya naye nga guntu gwenwanisa gulinga oguzimbe obuwanvu gulinga kati obuwanvu bwe tugamba nti mu spiritualism tuyinza ogamba like half a mile obuwanvu bwagwo oba guyinza n'okutuuka mu mailo nga gwo guntu guno gusobola kumira bizimbe ne bibeera mu lubuto lwagwo. Okitegeera. Ogwo gusapendi gwenkola ki gwenjogerako gusobola kumira motoka gusobola kumira buli kimu kyonna ne kibeera mu lubuto ki lwagwo. Kati bwangamba nina okulwana mu kulwana kuno tekwali kwerwanisa nga Yesu nga ne malaika bawagira nti you need to fight nga bali mu kungamba nti oyina okwerwanako toyina kunafuwa buli kadde toyina kubeera nga we olaba ne bwe sisaba ne bwe sirwana bamalayika bajja kola ki kunwanira Katonda wali ajja kola ki kunwanira no yo eguru Yesu alinze weerwaneko. Mukitegeera kati tulaba ne mu Bible omusajja bamuyitanga Batrumayo naayita yawulira wuzi nti Yesu akola ki ayite onagamba Yesu bwana waze awonya kati lwaki ampitawo n'aleekana kwali kwerwanako ne bamusiisa n'agamba nedda n'addamu mirundi 3 paka Yesu bwe yayimirira kuba kola ki kulwana era bwe yatuuka namubuuza oyagala akola ki oyagala ki kyokka Yesu amulaba muzibo bw'amaaso naye yamubuuza oyagala ki namugamba njagala akola ki kuzibula kulaba. You understand? So ebintu wano biri ku nsi. I'm telling you lwaki nti fe we are better than the spirits tusinga emyoyo. Lwaki nti kubanga oli mu busatu oli muntu w'amaanyi oli mwoyo meme n'omubiri so nga guli go guba mwoyo gwokka okitegera ogukulwanyisa netandika olutalo n'empujja naye so kiri kyali kye nkola bweti nga kyewujja okitegera kyewujja n'entema omutwe gusooka omutwe mulala gwali guzema nga gwagala kuumira n'ensaawa n'engusa kuli kuba tekuba kuyimirira tolina ku hesitating olina okumanya nti wosaze guno waliwo guyitira eno jjukira mitwe 7 n'ensaawa ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano ogw'omukaaga nga ngisaawa omusaayi nga gukola we kati ogw'omusanvu lwali lutalo
gw'omusanvu kati nga mpulire n'amaanyi baŋŋamba nti owangudde oli mu kuwangula omuntu wange mmemme yange nga njiraba ekyali wali ku kikondo okitegeera kati ne gujja ogujjukira guli guntu gunene onoomumwa gunene ne gumbika ne guumira kati mukuumira ekiso kiri kyekola bwe kiti nenkikwata bwe nti kati mukugenda wansi kukirira nga ndaba bizimbe nga ndaba bintu biri eyo mu gubuto gwalo kati kumbe nali nsalaki olubuto benakirira nga ndusala paka we ntuuse benagenda kulaba nga bintu bifubomuka kuva muki mu gubuto gwalo nga guvaamu nga bintu bivaamu bingi ebyange nga bivaamu omukisa guvaamu okuganja nga bintu byonna obiraba nga bivaamu oba obiraba live kati mukulaba nendaba nga ekintu kinasinga kulaba ye the crusades obuweereza ssebo sitaani abumirira ddala wamulwanyisa yes n'omutta ngabo teyafa kati benamaliriza ekyo naye nga bwolaba omuntu waba akutadde wansi yadde ng'oli mulamu aba akuwangudde osobola kuwanikamu amaanyi nga gakoze eki jjukira ekiso kiri kye bampa kyali kiso kyanjawulo kiriko amaanyi ga Katonda okitegeera kati buli bwe kimuyitamu kiba masannyalaze gakola ki gasala yes kati bwe twatuukaawo nga ndabye ebintu byange bimu bivuddemu nenziruka ne baŋŋamba dduka oveeyo kigenda kugwira nenziruka bwe nadduka nayitira ku muntu ku memme yange eri nentema lujegere emirundi 3 nelikutuka bwe lwamala kutuka nalaba memme yange nge enziramu nze ndaba muntu nga nze ajja kunyingiramu nanyingiramu bulungi bwe yanyingiramu ne tuvaayo nga abasanyufu Yesu nga musanyufu nga ne Michael nga musanyufu Michael n'agamba nti ono ajja kusobola olutalo kibazo kyange nekijja nti oyo sitaani gwe waweŋŋanga ye sitaani yennyini akemesa eno yonna y'omu bwe kiri y'omu ebisago ebyo wamutuusaako akyabirina oba kibeera kya butaliibwawo kati kyengezaawo kugamba biri bintu biba spiritual ku saidi yange mba nina kye nawangula kubanga yagwamu amaanyi ne baŋŋamba dduka kigenda kugwira agwamu for that moment yes. Adamu ne yeepanga kyengamba kiri spiritual sitaani ye ali spiritual naye olutalo luba lulaga nti ekyo at that moment omukubye okitegeera ate tekitegeeza nti nzirewa nebaketulo sitaani wambadde maito wamutemako emitwe omusanvu nti sitaani atubonyaabonya alina ati omutwe gumu tikiwatemako omukaaga asigaza gumu sebo kakati kankubulire kino waliwo levels kati gwe saidi yo oyinza okuba nga oli mu kulwanyisa buno bulukwata buzimuzimu buno obuzukulu bwa sitaani olina bwolwanyisa okitegeera kubanga naawe olina ebintu byoyagala naye ng'olaba ogezaako kitomera naye nga kyagaana nze nno nali mmanyi buli kyenjagala Katonda yakirina nali ndowooza sebo nkubulire omusajja mubbi basobola okubinyagira nayijakinga wakati awo mu transit ne Yesu yennyini yakyogerako mu Yokaana 10:10 mubbi yajja kubba kutta n'okola ki n'okuzikiriza kati wano Yesu yennyini ng'agamba teriyo omuntu asobola kuyingira mu nnyumba ey'omuntu w'amaanyi n'onyagayo ebintu nga toli w'amaanyi okitegeera kati keegi yange gye yali asibiddemu ebintu byange yali mu gubuto gwe okitegeera ogubuto bwe mwali ki ebintu byange kati sometimes people beebuuza nti omusumba Edward ku myaka gyo why are you successful ate lwaki sometimes oyogera ebintu ne biba
Oshegera lwaki okola ebintu bapasa abakulu bagamba nti oyo mwana ekyo kisa oba gamanya gajjawa. You understand? So kubako level musumboli oba aina principles zakyalwana nazo tanaba akola ki kuziwangula kuzibotola. Kati kisinziira gwe kiki kyose Daudi ase Goliasi abadde ajooga abaana ba Isirayiri ne Sawulo teyasobola kumwenganga. Daudi amala kutta Goliasi abakazi bayimba bagamba Daudi ase mitwalo n'emitwalo, Sawulo ose 1000 lwokka. Sawulo ne kimunyiiza akaana kato lwaki kandyako obuyinja. You understand? I just hear. So bintu bya mwoyo biba bato ku bato nyama kukola ki nyama kuseyeya si wa kuseyeya. By the way obakabaka bakatonda abamanyi biboka ababutwala ate babutwala naki n'amaanyi kifuba kyovola ngamba wano abantu gwe obanga osobola kuwaayo ku lwa crusade waayo kifuba oba charity tugenda kuwaayo ku baana oba osobola ogula ebitabo by'abaana kyosobola kifuba naye mu kifo ky'okubeera nga weebalirira nina akabalansi nina obusente kati sijja kuziwaayo kubanga zigenda ate mu crusade tuzookya bwokya nedda oba tozooke mu nsi y'omwoyo olina kyotaddewo empeera yo gy'opanze. Kati sitaani ali mu ndabika oba tuleke Bible tusooke tugireke bw'oŋŋamba gwamanye enteekateeka okuluŋŋamizibwako bw'oŋŋamba soma wano sisobola gaana. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe oba kubikulirwa 10 we banaŋŋambi wano kubikulirwa 10 sitaani oba 12 sitaani ojja kusangayo kala ya sitaani endala era ojja kusanga kala ya sitaani nga ya red. Kubikulirwa 10 nisooke 10 wegana deni 12 10 olwokumeka kutandikirawo nsooka otandikirawo tulabe. Nendaba malayika omulala ow'amaanyi ng'akka okuva mu ggulu ng'ayambadde ekire n'emusoke ng'ali ku mutwe gwe n'amaaso ge ng'enjuba n'ebigere bye ng'empagi ez'omuliro era yalina mu mukono gwe akatabo akabikkuse n'ateeka ekigere kye ekya ddyo ku nnyanja n'ekya kkono ku nsi n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'empologoma bw'ewuluguma bwe yayogerera waggulu ebibwatuka 7 ne byogera amaloboozi gaabyo. Ebibwatuka 7 ebyayogera amaloboozi gaabyo nali nga ŋŋenda okuwandiika ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu ne lyogera nti teeka akabonero ebyo ebibwatuka 7 bye byogedde so tobiwandiika. Nsooka olinde soke tugende 12 njagala sitaani bwafaanana kubanga tugenda kutuuka nga kubikulirwa 12 n'akabonero akanene ne kalabika mu ggulu omukazi ng'ayambadde enjuba n'omwezi ng'ali wansi w'ebigere bye ne ku mitwe gwe nga kuliko engule ey'emmunyeenye 12 era ng'ali lubuto n'akaaba ng'alumwa era ng'abalaga lw'okuzaala. Ne walabika akabonero akalala mu ggulu era laba ogusota ogumyufu ogunene ogumyufu ogunene ogumyufu kyeki si ye red ogulina emitwe 7 n'amayembe 10 ne ku mitwe gyako engule 7 olwokuna ne ku mukira gwagwo ne guwalula ekitundu ekyokusatu eky'emmunyeenye ez'omu ggulu. Ekyokumeka ekyokusatu eky'ommunyeenye ez'omu ggulu ezawa mu ggulu ne guzisula ku nsi. Ogusota ne guyimirira mu maaso g'omukazi yali agenda okuzaala bw'alizaala gulyoke guliire ddala omwana we. Gulyoke gukole ki? Guliire ddala omwana ki? we. Mukama yebazi sooka okomaawo kubanga abantu Bible is self-explanatory. Nebanga sigenze in deep revelation of that scripture. Mkitegeera nebanga sigenzeeyo oli wano ku nsi naye nga sitaani yamira buli kimu kikyo. Okitegeera
naye kumutuukako waliwo phases z'emizimu musanvu z'olina okulwanyisa ate kutuuka ku sitaani ate naye omulwanyise then ogyeyo obeeko bintu by'ojjayo. Musajjayo gwe mukazi gwe bw'obanga okyemulugunya ku bulwadde bw'oliko oba wemulugunya ku mbeera gy'oyitamu oba wemulugunya ku Katonda lwaki Katonda nze twandabawo lwaki olabako balala lwaki Katonda nze kati nze kankubuulire kino ffenna bwe tuba nga tulinnya olusozi okusaba buli muntu Mukama amukolera naye atya nze ngenda kwogera ku lusozi Katonda yennyini nenze okitegeera nampa instruction waliwo omulala agenze kusaba n'asaba n'atayogera naye n'asaba n'avaayo ku lusozi Mukama naye n'akola ki n'amukolera kubanga eyo teyakiweewa ky'okubeera ng'ayogera nani ne Katonda oba n'Omwoyo Mutukuvu oba na Yesu okitegeera waliwo n'omulala kati ate wali olunyi lugamba mwe namba wadde nga terusosoddemu oba olulese anti kutuwa ki amaanyi n'obuyinza. Kati waliwo kyetugamba kubikulirwa nga Katonda bwe yali ayogera ne Musa yali tayogera ne Aaron okitegedde era Musa amala kufa deni Katonda naddamu n'ayogera ne Joshua okitegedde kiba kitegeeza ki nti Katonda alina abantu bayogereramu ne batuusa obubaka era nze Katonda bwandaga ekintu nga sikyogedde kujja kwegulu lye lyagambye tojja kola ki ekyogera kyova olambagamba nze abange abawuliza ebyange olaba bino bajja gamba bitiisa musumba oyogera bikanga bokka abo bennyini abaagala kuyiga n'okumanya Katonda byayogera bibuka basobola agoberera ki nze okitegeera. Ekyokubiri mbadde nina kiri kye mbadde ngamba nti va mu kwemulugunya weereza Katonda, va mu kwekwasa endwadde, va mu kwekwasa family ebyekwaso sitaani wayitiraawo gwe n'obeera ng'okaaba buli mwaka tova mu mbeera sitaani yakwata mu comfort zone lwa nsonga Katonda ekigendererwa kyo ky'omwoyo. In fact yanibali topic ndala ekigendererwa kyo ky'omwoyo Bible egamba mugende mu nsi zonna mubuulire. Tebagamba Pastor Edward bagamba ffenna igwe mwana soda oli abe ne omuyita Daniel Semakula mwenna ffenna mugave okitegeera ffenna tukole ki tubuulire enjiri. Bible egamba mu Matayo 8 Matayo 10 kutandika lwa 7 nti wemanga mutambula mugende nga mubuulira obwakabaka bwa Katonda bunatera bwegulu bunatera kola ki kujja. Ekyokubiri muwonye nga abalwadde bameka we wakawonya siwonya Katonda muzukise nga abafu. Bible weto begambye si Katonda yawonya. Bible egambye mu lwaki mbazo kusanga yabasse sitaani yabalusa abasse Katonda nayatta wangamba nayatta anti kati bw'obanga wajema ojemye omuvuma okola ki ate Katonda bangamba buli omwana n'enkomerero ye enkomerero nti Katonda yakuteekateeka entuuko nti Musumba Edward afudde nemba mwagala nnyo simusabira kudda Katonda amututte enkomerero kati lwaki era nkaba nengamba ki wange ndako lwaki Yesu yazuukusa Laazaalo kaali kabonero kasimba kutulaga nti buli kimu kisoboka akisobola naye kibuuzo lwaki weekubye endobo era sengaze mwali mubuuza sengaze gwe mwali mubuuza weekubye endobo seekubye sinze Yesu kuba mugamba Katonda alabikira mu butya mu Katonda omwana Katonda kitaffe ne Katonda omwoyo omutukuvu kitegeeza Katonda kitaffe Katonda omwana ne Katonda Katonda Yesu obuyinza bwalina sisobola kufunako yadde kuwota Yesu ali kusinza ko mutu nnyonnyola Yesu aba naye Katonda kati bwazuukusa Katonda abazuukusiza sinze nkwata bulungi era Yesu yasalawo nti nzike lindako singa kugamba genda omuzuukuse n'ogaana taŋŋambangako era tali ŋŋamba kati bw'ogaana oba gwe you are the
tukiyita oli kikozesebwa ekyobulira enjiri oli kibya kati olwedde yatuula mu ggwe buli gwokkiriza Yesu ajja n'atuula mu ki mu ggwe musumba yes nze Katonda antuule mu yes Bayibuli egamba yegwe kanisa atuula mu nze mu ggwe Yesu ye baba yeza siddamu munoonya ali mu nze sindika omuliro kankubuulire bw'ogula motoka amafuta g'ogiguliddemu g'ogivugamu paka mafuta nedda Yesu olwedde oba omulina already ye motoka okoze eki njifunye ogirina kankubuuze Yesu bwe yali mu lyato nga yeebase abayigirizwa be nga bwe baliwo golowooza omuyaga gwateguba tutte ne Yesu atema atya ebisiki mu kaseera kakazibwako kakati ngezaako gamba nti Yesu olaba Yesu ono bw'omusembeza bw'oddamu waliwo okubeera nga Yesu ali mu lyato yo yeebase naye tali active ate omuyaga gukuyuuya gukutwala okumuzukusa alina okugenda ku lusozi anti olina okusaba wano wendi sobola sabirawo n'awulira kankubuulire ebyo byoyogera bibyo okusabira waliwo emizimu gy'owangulira ku buliri waliwo emizimu gy'owangulira ku kyaki lindako waliwo emizimu gy'owangula ng'osaba n'emikwano gyo waliwo emizimu pasita gyakusabira ne gikuvaako kankubuuze lwaki Yesu yasulanga ku lusozi buli lunaku ate ku makya n'akeera n'agenda kugoba mizimu ate nga Yesu mwana wa Katonda ekyokubiri nkuleetera obugalo nkubuuza sooka olinde kumbuuza nkamaleyo ekyokubiri Yesu bwe yali ku lusozi nga Katonda ali supposed kujja kwogera naye lwaki yamutumira Musa ne Eliya lwaki ye kenyini Katonda teyetuukirira namugamba mwana wange atakimanyi mwana we ensonga eriwo eti Yesu bwe yajja n'ayambala omubiri guno omubiri gw'ekibi Katonda aba akutumye ku mission in fact Katonda kuddamu kutereeza bulungi okwogera ne Yesu kwolwo ku musalaba ng'ali mu kugamba musumba mbuuza obugalo nkusabibwaki bwaki ebigambo bye muŋŋamba wano mulaba nga atabitegeera nvaawo nengenda nembuulira enjiri nembigamba abalala era ebigambo olwe twayogerako naawe ku kya Katonda okumunoonya jo nabuulidde enjiri naye ekibuuzo ekyantuddemu ndagwe si bali be wabulidde bakimbuuziza ne kinnemerera omwana yambuuza okweyawula kyeki musumba kyenziremu muddizeyo ansa tuli mu kunoonya Katonda kuba yamugambye era kunoonya Katonda nemugamba olina okweyawula nambuuza okweyawula kyeki era oyawula ki okweyawula kwe kubeera nga ndi wano nvuddewo wano ngenze njagala kwogera ne Katonda nzekka era most cases Katonda tayogera nze mbanga njagala njayanira kwogera naye era tayogerangako nga nina mukyala wange oluusi waba ayogedde ne mukyala wange ayogera nga mu kirooto see like na appearing nga mukolesebwa nga wetuli wabaawo okutataaganyizibwa diversion era kyovola Yesu bwe yali yasabanga yekka yeyawulanga yekka okitegeera kiteeza nadde mutwala bulungi yambuuzizamu okweyawula kintu kya Bwakatonda nnyo ekibuuzo olaba n'abasamize nabo beeyawula eri mizimu gyabwe najja n'atulimbalimba mbu mbadde ku nsozi musumba ekibuuzo njawula ki okweyawula mubiri bwongo no okweyawula kwe kugamba nti zino simu zibadde zintataganya kuwuliriza oba kwogera ne Katonda oba kwogera n'omuntu noziteeka wali nti ebintu bineetoolodde bindeekaanira njawula mubiri okitegeera ekyokubiri oyinza okuba nga oli mu kusiiba ogamba ayi Mukama ndi mukunoonya Mukama oba okyali awo ngedda nga nkyakolera mu kibuga nga oba okyali awo oli najja n'avuma n'avumira awo n'ayogera ebigambo n'awemula kati oba tokyali mu kusiiba se kiteeza nakweyawula mubiri no biba byembi kati ate bw'otwala omubiri ku lusozi okugenda kweyawula oli mu kusiiba kati kyogamba weeyawula mubiri mwoyo ogulese eno oba ogenze the full pact
kale kirina okwawula ekituufu kyeki bwongo. Yes, you mind set up. Okimanya Musumba tusobola obbeera wano nga betwogera oli tabirinako. Aliwa oyo nga tabitegeera nga yavudde nawo dda yawudde obwongo yeyawudde aba teyawudde aba akoze ki wabaawo ekintu ekimutute ekitute mwoyo gwe oba kitute mmemmeye. Okimanya Musumba nze nsobola okweyawula nga teri kintu kintutte nembeera ntu ng'enkya tugeze enkya ngenda wa pastor ngenda nateeta awo mu office etubeera nga twogera nenze ngenda wedde kuba manyi obwongo nembutwale andi kati oba okyogedde kintu kye kiba kintu tobanza bayawo oba okyogedde naye oba tonakiteeka in practice. nze nsubire ffenna tetwefunye anyway tuveeyo sitaani tetuddamu buzaabuzibwa kala ye red ezo kala nalaba red nange okwerwanako okwesumulula bwe natema emitwe mukaaga buli kimu kyonna kyali red ate n'omusayi yavangamu gwa red. ekyo kindeetera okukkiriza nti ezo kala zonna ezirabikira mu maanyi ga sitaani ziri possessed era zaatwalibwa ziriwa black like nkati nga red sitaani wa kala red ne mu buno obulamu obwa bulijjo red sikubirizibwa kwetaba nayo. No. Kati kankubulire waliwo kye tuyita meaning of something. Kati mu kibuga muno mulimu ba brotherhood bo bambala nkofira za red nga bagenda ku byoto byabwe bambala color red then era waliwo ba brotherhood bambala white kitegeera ba brotherhood nga bambala white waliwo a brotherhood bambala black kitegeera kisinziira bo mu katogore omusamba gwe basinza guli mu kalaki oba ono muno balest angels bastan ajidde mu kalaki ekitegeeza mu bulamu bwa bulijjo wemba sinonooza kirima biga kala tezirina ttaabu kati ate kyaki buli wononooza kala n'ogoberera kala kiba kitegeeza mind zo ziwambiddwa kala okitegeera okujjako nga oli kala ajambadde nga ina meaning era nga agikatizanga nnyo kitegesa omusayi tugenda yiwa musayi mujja guyibwa tokkiririzaamu okitegeera mugenda guyibwa kasita gwokkiriza mugenda akola ki guyibwa era gugenda yiika so buliwo peace of mind weeberere ne peace of mind okitegeera omuntu nabbi tajja n'akuzunza nabbi ayinza okujja n'akuzunza naga ayayayaya nkulaba omusota gukwezinze mu lubuto wezinze mu mabeere go. Waliwo omulala yaŋŋamba nti oli yandaba musota gunenzinze mu kiwato ne mugamba bwe yagulaba yakola atya yagamba agulaba agutya n'ogutya nti nsooke ngende ndeete miliyoni 2 era bwe yakola n'agenda n'aleeta ki miliyoni 2 ne mugamba bwe yajja yakola atya mbu yansiba ekigoye nansikamu ati naŋŋamba nti guvuddemu ne bannayuganda tujogedde yarabi ate ebyo ebintu ebitaliikawa bujulizi ate bwe yajja nensekamu n'okusekamu eŋŋamba mukama naye mukama yamusumulula waali kati mukama yamusumululira ddala ndowooza Musumba topiki eyo tusooke tugikomyeko wano oba oli awo tunasinkana nga Namugereka Ddunda akkiriza kati abantu bange wano asitojja ku nsi kuno manya nti oli mu lutalo nti spiritual olina okusigala nga oli ki mu lutalo leka spiritual senses zo zisigale nga zikola ki nga ziri active. Ekyokubiri wagira obwakabaka bwa Katonda abantu wano boogera buli mwayogera bibye naye King Saha ategeka ekivulu olabe ensi bwewagira agenda nkutuuka ku kivulu nga abagagga bamuwadde dasenezi yataddemu. You understand? Naye kino tuli mu kuwangula emyoyo, tuli mu kuwininga myoyo, tugenda okujja myoyo mu nsi y'ekizikiza. Olubeera olutalo kyovula mbagamba nze sisaaga weziba nga teziriiwo ku lw'enjiri nja kwewola. Sobola kwewolera famire yange maka gange oba bizinesi yange naye ku lw'enjiri nja kola ki kwewola.
So wagira enjiri tulina crusade ezigenda maaso awo okuva wano wala nnyo transport yeka agenda kutwala ebyuma wa bay ebyuma byonyini byetupangisa mu biraba ffe tutukolera Katonda obuntuntu mbu obututu buno bwembaawo wekifere obwo Katonda tumukolera ekintu n'ekitiibwa kikole kimuddire waki tusobodde kuwangula abasamize kubanga tuteekamu ekintu obubaka bwa Katonda tubuteeka millions tumanye nti ze tutaddemu ne mu grade tuba tumaze kuteekamu. So number 2 tuli mu kugula ebyuma twateesa nti omwaka mulamba tugenda kuba tusasula dduuka ebyuma byaffe tusobole kubimala. Omwaka guwedde twakozesa ssente empitirivu okukola crusade naye kati ssaawa zino tuli bagezi wagira enamba eyo gye mbasomera ensonga esooka eba y'okusabira abantu eyokubiri then eba y'okuwagira ki crusade eri 07 07 4 18 22 mbasabire Mukama nkwebaza ku lw'abantu abawulidde obubaka buno. Mukama Taata Kitange leka emyoyo gyabwe gikyuke, leka abafune ebyokuyiga bikula ensi zaabwe z'omwoyo bategeere ekifa mu nsi z'omwoyo basobole kwerwanako bafune obuwanguzi. Mukama Taata nsabidde abalwadde leka abalwadde bawone mu linnya lya Yesu Kristo. Abaggalota agabi Mukama gajjeewo. Mukama Taata nsaasira buli muntu yenna Mukama alina embeera gy'ayitamu mugimuyiseemu awangule mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama nsaba omukisa okuganja mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amiina. Kale weewaawo bwete bwe tupirimpiza olunaku olwaleero gwe nno wattu alina ky'oggyemu ogwange nja kukujjukiza obutakoowa anti bagamba eyeeweza omumba gwe bazikuba minywanya abasoga bakobaadeega gwe badikuba. Tusinkane mu programu eddako for now Kibumba omu weekend abawe engabi akole ki abawe engabi Kibumba omu weekend agungumale stikidi ekyo funvuwa iseife. Export TV to the world.